Nkitandise n'omulungi alaba Delta TV. Wali owulidde ku kyafaayo ekya Gulu. Gulu ono yali taata wa Nambi, Kayikuuzi ne Walumbe abo mubajjukirako nnyo mu byafaayo. Kakati omusasi waffe atuuseeko mu kifo ekisangibwamu embuga enkulu eya Gulu nga kino kisangibwa mu bitundu eby'emukono ng'ettaka lyayo erisinga lyatundibwa dda era nga liri Mulusuubo. Katulabe Amasukkulumu lino. Akuma embuga ya Gulu omumbejja Nakalema Jamida annyonnyola nti ekitongole ky'eby'ettaka mu Buganda n'ekyobuwangwa tebimuyambye ku bantu abafuna ebyapa ku ttaka lya Gulu nga likyali mu gavumenti. Obwakabaka bwe bwavaawo ettaka ne litwalibwa gavumenti. Ekyessanyu pulezidenti yatuddiza ebyaffe naye bannaffe tebafutute buvunaanyizibwa kulondoola ettaka lino wadde lya abantu babaafunako liizi ng'ate ffe baali bannannyini abaasooka tuli nunule oba boogeraganye ne gavumenti nti abantu bano mwabawa liizi naye ffe baali bannannyini. Onagamba nti ekifo kino kya byabulambuzi era ng'amasomero mangi gajja okulaba ebyo bye basoma mu primary. Nakalema mweraliikirivu nti kyandibanga embuga kwetudde nawo waatundibwa kuba tebamanyi kigenda mu maaso. Onagamba nti gyakomye okwewuuba ku bakulu emmengo gyakomye okubuzaabuzibwa. Era ne mu ofiisi ey'owekitiibwa Kawuki era nayo natuukayo n'awandikira mwami Kiwalabe Male ng'amunnyonnyola ku kifo kino era mwami Kiwalabe Male talina kye yaddamu. Okuggyako ku bbaluwa gye nalabako mwami Kiwalabe Male yawandikira Katikkiro ng'agamba basobole okukola ku nsonga zino. Era ekyennaku simanyi Katikkiro we yabikomya. Nakalema asabye Ssaabasajja Kabaka kuvaayo okulaba ng'ekifo byonna eby'ennono bikuumibwa butiribiri era ayagala ekifo kino kisigalewo wadde ng'ali baavuddewo. Ebifo bino bye bikuuma Obwakabaka obwaffe obwaba mu lya mmere era nga bw'olaba enkaayana bwe ziri ebyekusike bisijja kwogera. Mbadde nteesa ebifo ebiyitibwa nti bya nnono bisobole okukuumibwa wadde gwe oli mulokole naye nga wayingira mu ofiisi uliriza oyo abazze gy'oli n'akunnyonnyola ti ekifo kino kiribwa ekitibwa ekiti. Kati nze ono mwennyamivu engeri ettaka lya bajjajjabe bwe lizze litundibwa ng'ezaali mayiro kati buwugiro nti kiswaza Obwakabaka. bajjajjaffe baalina mayiro naye kati busigadde buwugiro eyalina mayiro n'asigazaako yiika emu yiika bbiri. Kiswaza Obwakabaka obwalirina ekitiibwa okubeera nti ettaka ky'ekitiibwa kya Buganda naye kati ettaka okubeera nga liggwawo essente ziriibwa ne ziggwawo naye ettaka teriggwawo. Ettaka lino kwe kutudde embuga y'essaza ly'Ekyaggwe nga kuliko n'essomero lya Ssekiboobo Primary School. Twogeddeko ne Ssekiboobo omujja eriya Boogere Lwanga Mulembya n'ategeeza nga bagenda okulaba nga ebifo byonna eby'obuwangwa bikuumibwa butiribiri. Ebifo byonna ebiri ku ttaka ly'Obwakabaka eby'obulambuzi tugenda kubissaamu amaanyi mangi nnyo naddala okulaba nga tebikwatwako. Ettaka ly'ebifo ebyo tebikkirizibwa kutundibwako, mulimu n'ebifo nga tebibiri ku ttaka lya Bwakabaka nga ttaka lya muntu buntu. Twakikkaanyizaako mu lukiiko olwo bagenda kusaba akakiiko ak'enjawulo katuukirire abantu abo ebifo ebyo biri wabeewo enteeseganya tulabe nga tutaasa ebifo ebyo eby'obulambuzi n'obuwangwa. Nakalema atulambuzizza emirimu egikoleddwa mu kifo kino wabula n'ategeeza nti kino ekifo si kyakusamira na kulagula wabula abantu bafuna ebirooto ne bajja ne bakola ng'ebirooto byabwe bye bafunye. Tugezezzaako okufuna akulira eby'ettaka mu Kyaggwe n'ategeeza ng'ekifo kino bw'atakimanyi mu by'obulambuzi nga n'aboogera beenoonyeza byabwe wabula agaanye okulabikira mu kamera zaffe.